Alright, ku LMTV Uganda mbaniriza nnyo ku programu eno yekyasinze okubanga nate era yekyasinze wano ku LMTV Uganda ate ne TV amalala gonna naye nga mbabuzaako okusinzira mu nsi ez'enjawulo mugamba mutya abalungi mwena abeekumira ku LMTV Uganda nga gugamba LMTV nze sigivaako LMTV ye buli kimu gye ndiba naye mbabuzaako mwena abasubscribinga abalikinga abasharinga mugamba mutya abantu b'ebweru mwena ka covid kabatwalaganya kati abantu b'e Turkey abantu b'e Dubai abantu b'e Tanzania abantu b'e Kenya abantu banaye muli bangi nnyo abantu b'e Uganda muli mutya groups ez'enjawulo ku Facebook ne ku YouTube mwebale kusharinga mwebale kusubscribinga bambi buli muntu kyomanyi nti no oyina ettaffaali ly'oteeka ku LMTV Uganda okola kyamanya amanya n'eddoboozi Queen Sylvia Fayaledi nannyinigo leero nze nkituddemu omwana muwala yagenze mu field okuba nateera ng'abafeefeeta biki nateera bye tulina okuba nga ate tubatuusaako mwana Mensa Lawrence yali behind the camera okuba nga ekifaananyi kino mukiraba ndowooza kyekyo ate nga mwana mlenzi ono asinzira wali eri mu Bakingi Montage studio abasangi bawali enankulabye ku Prime Tower level 3 room number D4 abakingi Montage baneno bagambye nti no gwe wena oli muyimbi oli producer oli manager oli awo weebuza ani asobola okuba nga kwatira ekifaananyi kyo eky'omulembe abakingi Montage bagambye bawe bali okuba nga bakushootingira video yo we bali okuba nga bakola photoshoot we bali okuba nga bashootinga firimu yo ate gwe wena oli eyo oli mukyala oyagala kwanjula oyagala kola kwanjula oyagala kola kukyala weebuza bani abasobola kubanga bakwata omukolo gwange guno ne guvayo nga bwengwagala bani abasobola okunkuwa ebifaananyi eby'omulembe nensigala nga bwendi nga tebanjerusiza embanga ndi wa black abakingi Montage bagambye nakyo ekyo basobola okukikwasaganya bakola ebintu bingi nnyo nyini ddala gwe byotasobola kubanga okola wadde n'okulowoozako bakubire ku namba z'essimu 0702104125 0702104125 abakingi Montage studio abasangibwa wali endankulabye mwana wattu tojja kwejjusa mulimu abayimbi abatonga gwoli eyo ogamba banange sinafuna sente zikwata video yange naye nkoze ntya abakingi Montage balina kye basobola okubanga bakolera okubanga oluyimba lwo lutambula newankwadde nga tonna bakufuna sente ezo ezikwata video gwe beeyune togenda kubanga ate wejjusa ojja kufuuka serebu mu mwezi gumu nawe weewuunye kitegedde nate era mbakulisayo mu weekend kansubire nti ate weekend tebatambulidde bubi batambulidde bulungi nnyo abakyadde abakoze okwanjula abafiiriddwa bambi namwe waneno tubasasira ku LMTV Uganda nga kitalo katusabe Mungu abanyiga ebiwundu nateera abasangule amaziga nateera n'abasanyuse namwe mwebale kusanyuka mukama akibabalire nateera yongera okubanga akola ki ng'abasanyusa omonno mu weekend mwe twatambulidde ewa mwana mlezi Rabadaba wamu ne Nalongo Magi X wa AK47 yatuva ku maaso nga kati takyaliwo mwana muwala ono Magi tumulabye nga relationship zize zimutawali okuva Bawero yali yamuva ku maaso yafuna mukawo ku basajja abamu abamu betutategeera abamu ne tugezaako okubategeera omumwe mwali mwana mlezi Gulunedi abantu bangi nnyo ne mu gundi ye mu relationship ye ezze mutawanya olw'ensonga abasajja bano yazze abateekamu ssente okitegeera naye ku mulundi guno mwana mlenzi Rabadaba yavuddeyo n'agamba nti ate waaye kankujje ku lujja kati katusabe abalabadaba ono simanyi kakikaabala ku Nalongo ono kuba bambi abasajja bonna bazze ayagala bonna azze abateekamu ssente naye mu weekend eno bambi ekintu basobodde okuba nateera nga bakimaliriza Rabadaba n'agenda omukazi n'amugya mu butongole wali mu maka gaabwe Entebbe Katabi gye babadde ng'ate munnange ekintu kino bakikwasaganya mu magezi bakikwasaganyiza mwana mlezi yakonye ekimere bannange ekyabadde wali kwegamba engeri gye yaliddemu yabadde ng'amaze oba myezi oba ngambemu akamulamba nga tali kwegamba kyamususeeko bw'atyo wate bwe bamaze okuba nga bamuzaala n'akoona ekimere yagiriridde ddala tali nga bano abaka abakyala ku buko ne bagenda ne beekoza ate oli yalaze nti buli kamu n'obugumba n'abumeketa ate bwe bamaze okumuzaala ne tuddako mu kidaala yavudde n'ayimba bwe yayimba yavudde mu kuyimba kwegamba okwanjula kuno ne kufuuka nga show n'akubisa bannyazaala engalo abako n'abakubisa engalo kwegamba kyabadde wali eri lwaki neegera lwaki sikuwa ku mukolo gwa mwana mlezi Rabadaba ne Nalongo Magi n'olaba nate essanyu eryabaddeyo.